Abakobwa bazujja kula n'abalira ku shuli n'ogusanga abasore mu mayira nada nkano basore bavuga za boda n'okubashira ku piki kuri moto yamushiraho yamujana kabiri ibikurikirana n'ibikuvuninda ibyo bibazo by'abana bakubwa basanga mu nzira ndi gusaba ngo mubazane mu byumba baraharema nibyo bazo byacu ndi kubwira abanyarwanda bari kunyumva n'abafumbira abari muri Cyankwanzi na Kiboga yuko ndabizi neza ngo barimo kandi mushaka gutangira abana banyu mu mashuri ninde kubasanga abana bose bumfite abakobwa ari n'abahungu no mubazane baze kujya ku shuri ya Rutamaguzi kiraba kitugiriye neza kugira ngo natwe tumenyekane abana bacu bakoze iki bize ubwo ndi kubasaba imbabazi ndi kubashaba n'umutima mwiza abana bacu mubazane bigire hano ta kibazo kihari kandi bitumutenye iby'amafaranga mafaranga nukumvikana na ba director ukumvikana na basa ukumvikana n'urukiko ukabona abana bari kwiga iki sete kikubabaze kandi kiguteza umutima yuko ibintu biri kugenda neza ibyo ndabibabwiye ndi kubasaba imbabazi mutwohereza abana kandi no kubakura mu minsi 28 mwese muze mwirebere ikizaba kiriho. Amazina ntwina Matsiko Fiona nimbeta kuja kuba haha amukoro kuza kuba biro byo kwezi 28 okwezi ko 11 mwije bambe tufe no mwana omwishi nabona munonga omwana omwishi nabwa nebizibu bingi munonga ibya mwojo batakubasa kureba ensikari kutera omwishi tukari kutera omwojo. Yenze Sembatya Asumani, director wa Brighton Mixed Nursery and Primary School, risangibwa mu district ya Kyankwanzi mu gombola ya Watuba. Njagala okwebaza n'okusiima government yaffe ya NRM olwa okufaayo ennyo n'okuzuula nti omukyala ow'amaanyi emabegawe oba omwami ow'amaanyi emabegawe wabaayo omukyala ow'amaanyi. Era ne bajja nga batusomesa era batulambika ebirungi ebikolebwa omukyala. Njagala okusiima essomero lyange lino lyenkulembera nga ow'ebyobuzimbi erya Rutamaguzi Memorial High School olw'enteekateeka ennungi okulowooza ku mwana ow'obuwala. Abaana ab'obuwala kasita banaabanga bateekateekeddwa bulungi ate era tujja kusobola okulaakulanya eggwanga lino. Twagala okusiima gavumenti yaffe okufaayo ennyo eri abaana ab'obuwala okulabika nga bayambibwa era ne babanga basoosowazibwa olw'ensonga nti omwana ow'obuwala bw'ateekebwateekebwa era abeera nnyo ebiseera ebisinga bw'aba mufumbo yasinga okubeera n'omwana ebiseera ebisinga ffe abaami ensi etugabana ne tutambula era bw'oba oyagala omwana abe n'eddiini bw'oba oyagala omwana aba n'empisa bw'ofuna maama ow'empisa bw'ofuna maama aw'ekitiibwa bw'ofuna maama alina enjogera ennungi osobola okufuna abaana abalungi. Buli mwana ow'amaanyi omukyalo ow'amaanyi gw'olaba emabega we wabaayo maama ow'amaanyi. Kale enteekateeka eno nnungi twebaza maama Janet twebaza gavumenti yaffe ya NRM okuteeka abakyala mu bifo eby'obuvunaanyizibwa naddala first lady omulaba tulina vice president omukyalo oyo tuyina speaker waffe atambuza parliament obulungi ya Uganda tuyina ba ministers abenjalo ku cabinet ya president Museveni nga bakyala ate bakoze bulungi obutenkanika tuyina ba permanent secretaries nga bakyala abakoze obulungi enteekateeka eno tutunuulira omukyala bw'omutunuulira talina nnyo bizibu bifulumya nnyo ssente fe abasajja tufuna ssente naye bingi nnyo ebizitwala ne zifuluma mu makuba ag'enjawulo naye omukyala ye ssente yagiwa ekitiibwa era n'ensaasaanya abeera na ntono kati singa oba omuzimbye n'abanga asobola okutegeera wajalaga era naddala ekyokulabirako ekirungi ekyabakyala be tuyina embaggubaggu abakyala ab'amaanyi basobola okututeekerateekera ne basikiriza abakyala ne basikiriza abaana bana abawala ne sobola okufunamu abantu ab'omulamwa abalungi ennyo. Era njagala okusiima gavumenti yaffe eno enteekateeka nnungi nkunga abantu mwenna bannayuganda n'ebweru wa Uganda ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'e11 mujje wano ku Rutamaguzi Memorial High School mujje mulabe bwe tugenda okukuza olunaku lw'omwana ow'obuwala. Omwana ow'obuwala bwe tunaba tumusoosowaza
tugenda kulaba ensi ennungi, tugenda kulaba Uganda ennungi, ensi ey'amazima, ensi ejjuddemu eddiini, olw'okubanga omwana w'obuwala asosowaziddwa. Era nja kusaba n'abo abalina abaana b'obuwala nga baliko obulemu mubaleete ku olwo basobole okuba ekyokulabirako ekirungi, abantu bamanye nti obulema si buteesobola. Tulina abakyala nga bayimirira ne bakola bye bakola ng'ate baliko obulemu naye ng'ate bakyusizza ensi eno, na buli alina gy'amumanya amuleete ku lw'okugyayo ekifaananyi ekirungi. Nze Sembate Asumani, Director Brighton